manager wannaye we twabadde tutudde si ffe manager we twabadde tutudde emboozi yabaddeko Amos Lovins naye mu mboozi mwe twabadde omu n'avaamu naawe ekirowoozo nti oyo omuta ekyo ekirowoozo ati omukazi n'agamwawule laavu ne business agenda awunyire muli akamwa katatenze omukazi katatenze gwe bagamba omukazi yakulira marketing team oyo si mukwano gwange waba yasamye ebyo ebyekisiru bayira banze omuntu anoonya pulaani ezinjawula n'omusajja wange mukwano olinga amazi genda oli ebbi awo teekawo kali ka abasirisinye gwe kimeeja gwe olinga babuuni enkadde wantamyetamye edda kyova olaba oli singo mukazi we yaŋŋamba atudde lwakuba nti nno baana yayagala dde okgenda yalina abaana be yajja nabo teyava kugamba maneja wayina mukazi we yajja n'abaana yazaalako ebweru olaba mami mbadde nkyawatubuulira amazima ekisookera ddala nze ndowooza relationship is one of those abantu ze baagala kyekisooka nze leka ngambe there are events where I go to nga wadde mbadde nkoze ku stage nvaayo kuba nze bwe mba ngenda kwemusinga ku event if I'm going to MC lwaki sinza ayita omusajja okitegeera era muyita bw'ajja ku stage abantu bennyini abali eno wansi be batandika naddala ng'ayimbye munno bannaye shuga ogenda owulira nga audience yonna yonna ereekaana kimwani ng'olina obbawa kye bakola ki mb'olumu baleke anti bagambe kati gw'otambulira ku ntoli z'abalala oyo omusirusiru yabigambye sooka oveko bye byagambye kubanga wahibilaita gwe ne mala kutegerako obutegeezi kati olaba kiki kyennyini kye yagambye nti buli we bagamba shuga ng'odduka no because let me tell you kuba mbu muno baba baagala we bayita shuga omwami yennyini ati gatowaga shuga taliiwo kati wabeeyo awajja mukiikirire lwaki agamba taliiwo nga wali bamulabye nga ze n'amuintroducing lwaki buli nnaku akuintroducing lwaki basimuintroducing kubanga bagenda kuyimba ku show kwenakoledde ye naye wamala muintroducing avaako ku stage era nvaako anti kyebagambye omuyimbi omusibyeko akanyaga ng'olabye nebbaawo gwe munnamawulire anti byebyo ogasa bizinesi bbiri baziwena babeera ne babbebe kuulu byabwe byankola nkadde si byendiko nze wano ndi ku birala buli omu ayagala omuntu we nga bw'ayagala ate nno siina nno kye nnaakoze ngenda amavi 3 zifuna 3 tokikola banaye ngenda kikola nkwegayiridde yashira price tuli mujju kuunya ngenda giteekako bwe mba nno mukyali mu ebyo